Tashaka mutute mu ambulance. Gloria tumutute mu ambulance. Pola. Bali babiri eh? Omu Filipino naye yafudde. So badde kyabagamba baganda bange. Baganda waffe uno tumututte. Wali eri. Muganda waffe uno tumututte. Mwe bali kubaawo. Hatta motor hadi. Bannange tuwaye kyalo kati kimayagala. Tugenda ku airport. Nono mulala bagenda. This sema. Yade formula. Asinga nenze mani. Tagala byogera yuri kawo bine ochitegera sochi. Nenga. Biringo olugoyoro. Black oli omukwafu. Kati bagambye leero gwabadde omusaayi nga na bleedingira muli munda. Kati ensonga bakitadde bansaako omusaayi kuba gonna gwa bleedingira wa gwekwata ne gubleedingira eri munda era ne wembadde ngenda mu nsonga nga tegufuluma. Teka naawe nedda kino kyali tekinaa kujja nga ndi okay. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mwasuze omutebadde yakansobere nti mwasuze bulungi. Nange wano neebaza Mukama ekisawo ekiri era n'akadde engulu ndi bulungi. Buli lunaku olina okubeerako kintu kyoyiga mu bulamu bwo. Buli lukya buli bw'ozukka bw'oti nga bwenza okuseka kati nkyatudde ku buliri bwange olina okubeerawo kyolowooza n'okigatta ku bulamu bwo. Weewaawo tonakwata ku ekyo ky'ogoba naye nga tonatuuka ku lugendo lw'oliko lw'ogendako Mukama Katonda lwakutaddeko. Buli lunaku beerako ekintu kyoyiga. At least kifuule ng'omuzibu ozokugamba nti olwaleero nategedde nti ekintu bw'okikola bw'oti n'okikola bw'oti ate oyinza okufuniramu wano. Beerako ka lesson ke weeteekako mu bwongo bwo nga ggwe. Beerako akantu ke weebuulira nga ggwe ng'omuntu. Nga tukyagenda mu maaso n'okukungubagira Gloria agenda kuddizibwa yenkya ewaka aweebwe abazadde be. Njagala buli step egenda mu maaso obeereko ekintu ky'osikamu okiteeke mu bwongo bwo. Eno message yange wabula si yankuba kyeyoyeka y'abantu ffenna ekwata ku bulamu bwaffe. Mu bulamu omuntu w'ozaalibwa n'ojja ku nsi Mukama Katonda akuteekako emunyeenye yo. Emunyeenye eyo yetambulibwako bamalayika bo, yetambulibwako ebintu by'ogenda okusinkana mu bulamu bw'ensi. Bayibuli etugamba Mukama Katonda ayamba yeeyambye. Togenda kulaba omusota nga guyita awo n'ogulika awo n'ogamba nze mmanyi Katonda waali ajja kunkuuma n'omubeerawo omusota ng'ogulume. Odduka ng'ogamba Mukama nyamba mpone omusota guno. Aba waliwo afuna gye ndaga. Bw'otandika olugendo lwo lw'okutambula oba bw'otandika bizinesi yo w'oliwo ne waka oba ogenda kuzaala oba ogenda kulima bitooke ekintu kyonna kyokera ku makya n'ogenda okupulaninga oba ogenda kukola kati nga bwe ngenda zuuka kukola. Gamba Mukama Katonda gano sige magezi gange si wa buyinza wabula ku lw'ekisa kyo. Kankwate ku ekyo kyengoba ssaawa zino kati. Baana mwe tulina omukisa buli muntu Katonda yamuwa omukisa. Naye olina okulwana okulaba ng'olwana n'okwata ku mukisa gwo. Ate omukisa gwo teguliiko nti ogenda gufuna olina emyaka 5 ogenda gufuna olina emyaka 2 nti no bw'otuuka ku myaka 3 tosobola kufuna mukisa gwo nti bw'otuuka ku myaka 4 tosobola kufuna mukisa gwo. My dear friend, it's just only time. It's just only to be patient n'ogumiikiriza olwo n'olyoka okwata ku mukisa gwo. Lwaki njogera ebigambo bino? Njagala mutuule mufumintirize kuva Gloria
lwe yagwa wansi ekirwadde kino ne kimuteeka wansi. Nze Gloria saasooka kumuwulira nga batandise okumwogerako. Bw'ogenda mu comment section za video zange abaana bajja bakomentingamu erinnya Gloria. Gloria ono yarwala dda. Gloria ate nagenda okulaba nga bamutadde mu mawulire, bamutadde ku TikTok ne mulaba. Naye nayebuuzanga mu comment section Gloria yaani gwe boogerako. Oluvannyuma ne mutegeera. Bwe weetegereza step z'obulamu bwa Gloria bukyagudde wansi mpaka ne bwagenda kuddizibwayo olunaku lw'enkya. N'emiti omwana ono abaddeko omukisa, naye omukisa gwe abadde tanaguzuula. Omukisa gwe guzuula otya? Oba olwana otya okulaba ng'okwata ku mukisa gwo? Nange gw'olaba wano nkyalwana, nkyali ku lugendo, njagala kukwata ku mukisa gwange, sinagwamu ssuubi. Ekikulu tutera ne tugwamu essuubi, ne tusuula awo. Olusobola okutte bulungi olugendo ogenda tuuka ku mukisa gwo, n'otuuka mu kkubo ne wabawo ekikuwugula, kubanga sitaani tayagala okwate ku mukisa gwo. Okugeza oze wano oli maidi oze kukola, osaba Mukama akuwe eri wano omukisa okole kino okole kiri. Sitaani wano wagenda okusanga confusing mpaka odduke mu kiyumba. Bw'onodduka mu kiyumba n'otuuka ebweru egyo ogenda otutuukira ofune ebizibu by'otagenda nakutegeera. Era osigale ng'olwana. Sitaani ejja kulwanyisa mpaka erinza n'okulya. Kiki kyengezaako okutegeeza? Especially bwe nkuba kyeyo mwannyinaze. Gwe mukulu wange, abaana bangi Dubai awo bagudde mu mazzi ne babazaayo ewaka. Abaana bangi bafudde ku bizimbe ne betta. Abaana bangi wano mu Saudi Arabia bafudde nga abajjamu embuto. Abaana bangi wano mu Saudi Arabia bafudde nga bagenze kukyakala ku mikyakala eyo kuziikiwa. Siganye oyinza okuba ng'owulira oyagala kulya obulamu, oyinza okuba olina ssente zo ng'owulira oyagala zisaasaanyaako, naye olowooza ke kadde ak'okuba ng'osaasaanya ssente zo, gw'olowooza olw'ofunye nnyo. Siganye owulira oyagala fuluma kutambulamu ne banno, naye omutima gwo gugamba ki? Abaana abamu muloota n'ebirooto n'okisuula awo, n'oloota ekirooto n'okirowoozaako n'ogamba oba kitegeeza ki, n'otakifaako n'okirekawo. Njagala kubabulira nti ebirooto ebyo by'olaba biri real. Era buli kirooto ky'oloota nkulayirira mu nsi muno olina okukiyitamu. Bw'olootanga ekirooto kyo kyesibeeko, tandika okulabirira entambulayo, tandika okulabirira biki by'okwatako, tandika okulaba abantu abatandise kuyingira mu bulamu bwo ba mukisa oba ba bisiraani. Tandika okulaba buli wasinkana omuntu, bwe nsinkanye One Love ono kiki kyetukutteko, kiki kyetutuuseeko, bwe mbadde ndina gundi kiki kyetubadde twogerako, ye mbadde ntuuseewa. Waliwo abantu abamu nga be baliko omukisa gwaffe, naye ate bwe tubasinkana tubalabyamu amaaso bwetyo ne batuyita mu ngalo. Ogenda okujjukira nga kiri too late. Bw'otuuka ku mulimu ogwo, weegendereze entambulayo, weegendereze abantu bo gatta nabo. Beera mwegendereza kubanga oba oyagala kuwookinga yana oba oyagala kulaba siteepu z'ebigere byo, okyanoonya omukisa gwe kyetwogerako. Omwana ono Gloria abaddeko omukisa, abaana bangi bali kuvundira mu malwaliro, emirambo mingi girimiddwa okutambula, buli kimu kyonna kyesibye, tewali abafaako. Naye Gloria from day one lwe yagwa wansi nakati abantu babadde bamulwanirira ab'ensi ez'enjawulo. Ekyo kye bayita omukisa. Naye omukisa guno ayinza okuba yafuna n'ekirooto naye n'atagulwanirira, sitaani n'egumunyagako n'akomenkereza ng'omukisa guno agufunye mufu. So gwali yenna awuliriza guno gwe mukisa gwo, tapinga vidiyo eno giteeke mu favorite, giwulirize, gezaako okulwana ogumiikirize olinde time y'omukisa gwo. Onootera gukwatako, weewala ebiguruupu. Gy'otajja kukolera togendayo. Oswiminga biki mu nsi etali yammwe? Ofaaki n'okutambula w'otalina kubeera. Beera awo wewajja okubeera. Saba Mukama Katonda yanguye ebibyo obikwateko terodde waka. Totambula kubanga nti gundi yatambudde. Tokola kintu olw'okuba nti gundi yakikoze.
yubeera gwe kola gwe Katonda mubuuze kiki kye yakuteera ku nsi mubuuze omukisa guguliwa beera mugumiikiriza kyengezaako okutegeeza beera mugumiikiriza open your two eyes laba abantu abajja mu bulamu bwo ebintu byokola buli lunaku keero noonya omukisa gwo naye omukisa gwo togenda gufuna ng'osuddeyo gwanagamba otambula bw'oyagala olya n'obw'oyagala kugamba teweefaako gezaako kwerabirira kimanye nti omukisa gwo bw'otagunoonya ng'okyali mulamu ojja gurisivinga ng'oli mufu laba Gloria abantu sente ze baasonze laba Gloria buli wantu wonna yatuuse buli TV yayimiriddewo osanga Gloria singa yafaayo nnyo n'afubaana n'asigala mu kafo ke yali alinyeemu bino ebintu byonna abadde agenda kubirisiibinga nga mulamu nga mulaba embaga ya Gloria ng'azimbye amaka nga buli kimu kyonna naye teyasobodde kuba mugumiikiriza oyinza obutantegeera naye omugezi yekka yajja okulaba vidiyo n'agimaleyo ajja kufunamu ekintu ekyenjawulo era togenda kusigala kikimu baganda bange tubeere bagumiikiriza omukisa gwaffe tunaatera gutuukako kozesa akaseera kano okulindirira omukisa gwo mukama bampeera omukisa nga tukyagenda mu maaso n'okungubagira sisita waffe mbaagala nnyo